Mu ngeri y'okutumbulamu enkulaakulana y'ebitundu kwe kulondoola entambuza y'emirimu okukakasa nti gikolebwa mu ngeri etuukanye n'omutindo. Abakulira akakiiko akalondoola enkola y'emirimu mu disitulikiti y'e Mbarara okuli ssentebe wa disitulikiti Didas Tabaalo, RDCM Kateera, ababaka ba paalamenti abatwala ekitundu kino batandise okulambula pulojekiti za gavumenti ez'enjawulo omuli enguudo, entindo, amasomero n'endala, era nga bano batandikidde mu ggombolola y'e Bubaale. Wabula bwe batuuse mu kitundu kino kibaweddeko bwe basanze ng'ezimu ku ntindo ezaakolebwa emyezi emitono egiyise zaatandise okwonooneka. Obwire bwingi nkitoba MPs tujumirwe ngu tiine kiturukukora. Olutindo rubakoze hatakahwire emyezi 6 rucwekire rwashita ruti. So ogu nigwo mugasho gwa monitoring ogw'okugiza mukareeba ebintu bya gavumenti eyeshowize sente kandi esente kizikozere kandi n'ahantu hakozerwe kubi munonga. Abakakiiko beeyongeddeyo mu tawuni kanso y'Itara era ng'eno basanze oluguudo mu kitundu kino terwakolebwa bulungi era wano we basinzidde ne basaba abatuuze okufaayo okulondoola enkola y'emirimu mu bitundu byabwe. Nyo nicyo kintu kubashaba abantu b'enyima abiturukwebembera mutuyambe omurimo gwagutarukukorwa gye mutugambire tureke kuzagamba okashanga ekimu mutoka kyarigira aha kandi kyagire bwejo abo kuba kukigarira kunuye nukuba kutanguhe. Okusinziira ku kakiiko kano baakutuula ne kontrakiti yaweebwa eddimu lino okulaba ng'entindo zino ziddamu okukolebwa awatali kwongerwa 11. Nka chief government monitor of government programs now ndio ninza kuingeginga engineer balete contractor ogwo wakozera omurimo ogu agarake akora omurimo mulungi asenteze atakongerwa sente zindi. Akakiiko kano kakugenda mu maaso n'okulambula pulojekiti za gavumenti mu kitundu kino era nga bakakasizza nti wonna ye banaaseŋŋaana emirimu egikoleddwa mu ngeri y'ekibogwe bakontrakita baakugiddamu awatali kuweebwa nsimbi ndala zonna. Kandi tuza kugumizamu omonitoring yiturimu kurugera izooba na nyenkyakare na bwasheesha okureeba enkuuto zoona na other projects za gavumenti ezitwakushanga nazo zikozirwe nkezi ekiragiro ekitukuza kukanika ekyo ekirashani n'ekirahira izooba mpaka. Catherine Namugera, BBS Terefayina.